ogamba otya gye ndisaba oli otya okusookera ddala tulaba ebitambula ku mitimbagano kwe ne mukyala wo Nanshiggulu kiki ekigenda mu maaso kagenze ebyokubba byabuze ebyokubba byabuze tekayiseemu nga ba enjo tikyotegeeza kade tekalina kyakubba byabuze byabuze ebyokubba ne kagenda yali alina byazze kubbako n'agenda tebibula naye nga tekakyansanyula ne kakunta nga tekakyakusanula mu ngeri ki mu mbeera ki ng'omusajja wayinza okusanyukira mu mukazi bwayinza okukola ki okusanyukira mu mukazi ate takyansanyula ate takyakusanyula obuzibu bwamwe mwavuddewo to an extent okutuuka buli omu ng'aweereza munne ebigambo bwe bityo ebitasaanidde na kuyita ku bantu yasoose namulabe ku mutimbagano nga nfuma nange wezivaako nentandika okumwogerera ebituufu byakola ate yayogera bya bulimba ayogera ebyekisiru kati omusajja nganze nyinza okupama mu buliri lwasa obadde omaze Nanshiggulu bbanga ki maze naye ndoza oba emyezi 4 oba 5 emyezi 4 oba 5 era ng'omulaba yali anoonya kubba bino byonna byavudde ku kyolowooza anti nga ebyobyabba bibuze gwe olaba kisoboka kubanga babba bibuze buli omu natandika okugoogerera munne byemwayogerere byemwayisiŋŋanyiza yesoose nekagenda naye nkyankola pate ogenda kukola pate ng'ojaganya pate nga njaganya awoneka oyo nilwasa obuzibu bwobubaawo mu bakazi sirina buzibu Nanshiggulu omaze naye emyezi 3 kwena sirina buzibu naye bo abakazi b'e Uganda tebali ku standard efumbirwa ayaye kati naye wali omuleesa akufumbire bwe nalowooza kuba wamubba naye bubbi wamubba ku bbajjo bajjo yali emusuulawo dda ate bajjo olowooza babeerako abafumbo gweobadde naye obadde omanyi olina mufumbo gweobadde naye obadde olina mufumbo ani wali wamuwasa badde namuwoowa obadde ogenda muwoowa ddi lwasa musajja wafuuka musiraamu ebintu obadde obeera bya haraamu nga nkyetegereza mpisa ze naye bwe naziraba nga si za mulitindo nange nensalawo ekyo ate temunemerako nnyo ate ebintu okimanyi obadde olya bya haraamu anti kyensonga lwaki era siri naye kati ebyaraamu sola birya naye nga obadde obirya anti Katonda yasazeewo lwaki olira ebyaraamu Allah yasazeewo n'agamba nedda kino tekisoboka naye nga kadde kakyala kasiraamu ekirungi ennyo ku nze naye nga musegesege ogambye Nanshiggulu byasinze obbatabula lwakuba nti ebintu byebadde abba bibadde bimubuze byabuze byabba abadde agenda kubba kikuba bimu byagamba mbu tokyalina yadde ekikumi tokyalina yadde ebintu ate kaashi takyaliwo yadayagala kaashi naye naalaba nga takyaliwo nemuwoneraawo ku byebyo byonna bikyasinze okubatabula buli omu n'aweereza munne ebigambo nze byayogedde kirabye muddamu byeyabuze byabba n'asalawo atandika okwogerera amafuukuule
golaba kimakinga sense lwasa ddala ate munaye bakazi bekampala lwasa olimba ate ki bwe mba mbuze byenkubbako ate nenkwogerera ebyo byonna obusungu bukwata ebbanga lyonoonye sajja tomugjeemu yadde miliyoni 2 ngoyonoonye ebiseera lwaki tosaanuuka kyogamba ye yajja alowooza nti akyalinamu akasente kuba naye yajja amanye nti ekintu kyazze okuba nga akwatagana nakyo tekikyalinamu yadde ebibiri era sente ze yasooka kunsaba yasooka kunsaba miliyoni 6 ng'ozirina nga nakamufuna asiziina nayinanga 3 emwone nga agenda oyiye gamba eyo yonna byonna mbijjayo nti abadde ayagala sente ezamaze ne zibula nagezaako okutunda ekizimbe kyange ekyawa ala flat yange gyentunda naye neerema nabulira obusungu bumutta yawe eyo atavani keeki ebyo byaseeno agenda naye ate ngenda muwaabira ate nga ogenda muwaabira ki kuba kasita byayingiddemu okusaddaaka nze saagala muntu ampayiriza bintu ngaebyo lwasi omukazi ebigambo byayogedde bw'omutwala ne ku basawo ye yantwalayo nze simanyi nze sigendayo ku musawo muganda era sibamanyi ati yagambye mbu munnaye mwagenda n'omutwala ku basawo luutu ye we yatutteyo twagenzeyo emirundi egi nenda bibeerayo bannaye muli mu buzibu kati kuggwe naye ani yatutteyo munne ku musawo ye yantwalayo nga besikali mugenze kukola ki kuba munnaye buli omuntu aba nga tunoonya agula kizimbe mumunoonyeza ku musawo wa kinnansi byonna ebyo mbonyebonye olubonaabona lwembonyebonye simanyi teri omusajja abonyebonye nga nze lwasi obwavu butuuse n'okutwala ku basawo ani noonya agula kizimbe bantwalayo butwazi nasigulu yakutwalayo nasigulu nti ye gyayita n'atunda ebizigo bingi nnyo ne bagula ate nga ndaba ebizigo bye tebiri mu magezi abigula ali mu supermarket ebizigo bye tebikola aba bikola simanyi naye abijja oli mu supermarket tabonaabona tolanga muli mu simaati ogwo kati naakugamba nina omusawo tugende bajja kugula ekizimbe kuba ebintu birimu n'okuyiwa omusaayi bintu birimu n'okuyiwa omusaayi nabiwulidde naye nayisidde obubi kalimba oli mukazi wo obadde otambula naye nga buli kimu yamanyi ekikyo nawe gwe omanyi ekiki ng'akumanyi in and out alimba ate kati alimba atya nga ate munaaye yabyoyogerera nyini basi otandika ddi ogenda ku basawo tubadde tetubikumanyiimu ebyo mbadde nakalese naye ate genda kukasiba olwekyo owawamuka ekiro nenkola ki mbwowawamuka ekiro n'otambula kawukadde lwako naawe mbu wamusaba n'omusulu gwe mbu ogunywe nembo nengunywa nabiwulidde nempulira ennaku neŋŋamba guno omusege gwavaawa ate gune omusege wagubba ku musajja waagwo oli yali yamuta yali yamuta ne lwasi ebyaddala wali oyagala naashigula oba mwali mwina byomwagala yisaawo nali mwagala nenekizuula nti syayagalika si modo zenna okwagala munegwe Kampala wano bakutenda oyagala n'ebitakwatako ente nebajambaza sikaati oba mbuzi mbogoberera
bwe benyiridde ate lwaki sikisaba anti kati awe watuuka ssebo twala eri nakajja ku tv yali akola ku tv ki batwasinkana mu studio nga waliwo program gye twali tukola ffenna ku tv ki mu studio ki netuula bulungi ssebo oli ku tv tontawanya nze ndi wange onsanze ndi ssebo kati newombeeka onsanze ne mu free time free time yawa ng'abakazi bakuddukako obuddusi tontawanya owaayi ebigambo Nashigulo byonna byonna byeyayogedde wabiwulidde nabiwulidde lwasa kato kyali muntu ate nakuba essimu ekiro n'agamba nsonyiwa ne lwasa sikyaddamu kati ningamba ono mulalu nandiki ekyasinze okubatabula kikulu ekyasinze okubatabula kikulu kuba ninawuliddeko bagamba mbu wali oyagala kwetooloola famire ekyatakuganya gwe ebimu ku byakusinze okukukyankalanya naye wali oyagala weetooloola famire ye ate nga ne ssente yabadde akulabirira ng'obadde tokyalina yadde 10 titokyalina yadde 10 yabadde akulabirira yeebale nnyo munnange ssebo lwasa omuntu kati yali yeebeezaawo kati bakyala be bakulabirira kali kasiru nnyo naawe kaddalo Nashigulo yabadde akulabirira lwasa era nga n'emmotoka yagguliramu amafuta wafuuse kisekererwa abaseka baseke nayezimanyi gandabi simulabangako ng'agangulira nze amafuta mbu abantu bokuno konna kulenga sheero zokulenga kuno konna puveno paka eri bakubanja tegeera owaayi mbu abantu bokubulenga kuno konna bakubanja amafuta mbu kuno konna kubulenga bakubanja amafuta tewali sheero gye batakubanja ebyo sibimanyi nze sibimanyi sebo awe watuuka sebo sibimanyi wakomadde otambulako ne Nash nga mutambulako butambuzi nga buno gamba abaagalana tubadde tuludde nno tubadde tuludde nga lwaki ng'ate oli mwabeera nga tayite bwe muti nga n'emmere bwemugenda okulya muli ababiri n'asasula mu ssente ze seezizo ngeewoowo yasasula wajaluno ali mubadde mulyawo emmere nga yasasula omulabako nga yasasula ate lwe twaliwo olwo twakola the last interview didi twali ffenna mukazi yakulabirira ebbanga lino lyonna tokyalina yadde 10 naye mwannyoko ate nze mwannyinaze mwagaza ki tuli omuwuliriza nnyo ate muwuliriza nnyo byeyayogedde byennyininyini bintu byonna nvaako nakasege nakagobye byawedde nibonaakola tesula kazza sola kuddamu kagala kati munjagaza ki mundeke naawe kati kyembuuza embaga gye wali ogambye okukola kati awanga ngikolaako kubanga wali nali mmanyika n'abakantu nti kalimu amagezi bukadde konna konna kakaddiye konna konna kali awo tekategerekeka ebyo byonna tewasooka biraba lwaki mukusooka tewabiraba mukusooka sasooka birabanga ekizigo kinimba maana ebiraba nvaako saabiraba ebyo byonna byonna nga laavu ekuzibya amaaso kizigo nga kimpa bya
kati ebyemikolo wabijjeewo kuba munne wali ogambye ogera kukola omukolo gusinge ne gugwaho enjo. Bwe nali nsuubira ti ogwono gujja kwanaamiriza naye maama nnyebo oba mwali mu stamp mwali mu kabadi nga mulina bimwagala yisaawo maaso wali ogudde mu mukwano ebya ddala. nali mu mukwano nga nguddemu. Kati nno bajja akuba bulatti. Ndakube yakuba obulatti kiina buzibu. Nalemeddwa munnaye naye leeyeremu gale bulatti yakuba bwaki nga bwe nalemeddwa naye bwe yalemu. Wamumubbako ng'olowooza onomalako. Samubbako nasanga yamwagalako. Naye omuntu ategeera osobola okubba n'asikula ku musajja. Tosobola era bamusanga awo nga tumutadde nga bwe namutadde omulala n'amubakira. Naye yakutyobodde lwasa omukazi yakutyobodde. Naye ate teyaŋŋanye kukola ssente ate yandekedde emikono ebiri maaso abiri magulu abiri kati simwiraako buzibu. Naye okyalina ssente kuba yagato siina naye nga ngenda kukola nja kufuna. Omukazi yakuweebudde twanekise nagamba osiiba makindi omwo mba temusabiriza makindi temulya. Naye kati kambuuze ng'obeera n'omusajja oyo ali bw'atyo oba okolayo kyewuwe. Tulaba nga ebbanga lyamaze nga biri bwe bityo nga bw'abyogera musiru nnyo. Oba okola kyewange. Yajja wano yajja negegeyi egege ne tuliwo ekisenge. Egege kyeki? Tamanyi gege ekivubuka kiri awo gege oba omanye gege nti amuyita mukozi we naye yalimu ebyawongo bye. Ngalimu ebyawongo bye? Yalimu ebyawongo bye. Ng'omugamba luumu yiiyo nga kisula awo kyekibala eddagala lye. Simulogo omulwadde anti yakuyigiriza n'abasawo oba gwe wabadde wamuyigiriza abasawo? Yabanjigiriza ne ŋŋendayo naye sisalako ddayo. Kati eggege eri waligobye? Yasooka okugenda n'ayiragira neripakira ebyatu bwe yali abitadde nerigenda. Mukama bw'atyo. Naye ensi yo giveeko lwasa kubanga tugenda tutuukaho ekiseera kuba yatugenda otugamba omutwe gwo tegukola. Nze kati gwe oba oyogera nange onnula nga tegukola. Olabika munne bwe mubeera eri babiri ovaako ate oviirako ddala. Era ne batugamba mbutakijako interview nga sitegeera tukutwale mu rihabu. Bino byenjogera bya mukazi oyo yabyogera. Lwasa tutegeera essaawa yonna weetaaga kuyambibwa bakutwale mu rihabu. Gwewola nga asaanidde. Oli mukazi we obadde naye ebbanga era bw'akyagamba kyonna naye byonna bye yazze ayogera ku intaneti ng'agamba musiiba makindi musabiriza mbase musabiriza temulya. Abasawo bakufuukidde abasawo. Lwasa yagambye mbuwepamira opama amazigi ne gakusigala mu mpale. Tokyalina kasiba? Kali kasiru tekategeera naawe. Yadde anoonya binanyiiza era byenyiiziza naye nemmala nemusonyiwa nemuvaako nenga nti onte omwana talina magezi.
kale kikyogenda omusale ku bigambo byeyayogedde ngenda musiba ate ogambye omusajja sigenda musibira kunvuma kwogera bigambo ebyo bya kusaddaaka ngenda musibira ate munnaabwe aba alina obujulizi awo ajja bujjayo tufaayo kuba kati bw'anaaba alina obujulizi kitegeeza kigenda bakikulidde owaayi tuli ku TV teweebaka nolaba abakazi bakubonyaabonyeza kati gwe wali omanyi ofunye Nnyakiggulu ofunye omaze timaze ogenda kumubba ate mubba mbu wali oyagala kumubba nze Lwasa oyo ate alina kyoyo ate ebyo byonna yabadde akulabirira walabye tekiwaakinze awo tukogwe muneeko otandika okwekyanga nze nekyanze ye ogenda no kiro ng'agenze kusuza mulwadde tewaaliwo na mulwadde yali mulwadde newa kali kayaye kazibu nebino ebyabasawo bye byagamba bituufu si bituufu ebyaki ebyabasawo kusaddaaka simanyi okugenda ku basawo si bituufu n'abasawo bwe nali ngenzeeko abantwalako ate nze mukama abadde annyambye sifiisangako mwana gwe nafiisa yali muwere wa mukyala weeyo Kyengera ekamukwata omukazi gw'ogambye eyafiisa omwana w'Ekyengera yafa bufi bibye mwana muwere oba ate omukazi nali sibira naye ye mwana gwe nali nze abaana bange bonna balamu naye ye ababe simanyi yayina abaana oyo alinayo omwana omu wa bbajjo kati bagamba saddaaka nasaddaaka baani bw'onoonya ne ku musaayi bwe mwagenda nze Lwasa bwe mulina ebintu bimu ne bakwambuzaamu engoye nakwambuzaamu engoye ne bokisa ye ey'omunda bannange Lwasa olugendo lwa ku ttolo nga si lulungi bifo ebyo bya bulimba kasala bigambo naye security nawulidde egenda kakwata egenda kakwata nange bankwate kabiweko obujulizi naye benaku nawuuza bakazi b'otamanyi Lwasa tolaba nti keekano akadde ak'okuba nti weesonyiwa abakazi otuule mu maka go otuule nzekka ate ogenda kukola ki olinayo option endala kuba abakazi bo bakulemye mukazi wo ow'Emasaka mu kifo ky'omuleeta ano abeere wano kuba ye ndowooza ye mukazi alinga akutegeera yekka ategeera bambi yekka ye madamu Maria ali Masaka kuba namukubiddeko ne kasimu naŋŋamba ndeka ezo ensonga sijja ziyingiramu kale ate badde omuwagaza ki kuba ye mukazi akujja mu kkomera gwe Nnakigulu ebintu byazaako bwe baakusiba teyalinnyayo na ku kkomera yali yatuukayo yaliyo kati gwe Nnakigulu tewamulabayo yaliyo olwayo meka leero si 10 if I'm not mistaken leero 9
12 nakuba mu kooti. Oddayo mu kooti kugira emisango gy'omusajja gwe wafera. Ate namufera ki? Ati yagamba wamufera emmotoka sente ze wagira. Oli mwami Kibizi? Bwe sente yazikuwera namu ne bannaye Lwasa. Lwasa wakoze ebikolobero ng'omusajja sente yazikuwera mu bukya ya mbizzi. Abasiraamu bajja mukuba era kyaleeta obusiru. Abasiraamu bajja mukuba omuleka agira asiruwala. Kati ebbanga lyonna lyobadde ne Nashigulu takulimbyeyo yadde akaana. Yannimba kabuto. Yannimba kabuto bwe kaweza emyezi 3 3. Nagamba ndi lubuto. Koggwe kanze kale ale lukula ludda mu maaso baludda mabega. Ogenda olulaba tewali kikyukako. Talina kyalina oli. Olubuto lwali lwa vyu wansi. Kati ng'omugamba mu lubuto lwangamba luluwanga agamba talulina. Taddamu bimbuuza. Lwasa Nashigulu yakuyingidde wena n'akusense. Nagamba n'amaanyi g'ekisajja toyina mbu akantu olina kajjaidde ne bwe kati. Kanyamba ate kati akaagala akayambe ye bagenza nyagwa nsimbi. Mbw akantu olina bwe kati. Kekanyamba. Ne lwaki buli mukazi ekyo kya complaininga ku Lwasa? Ate banjagaza ki kati? Nze akantu kange akatono baleke enkatabaazi gye nkatabaaliza nzire ewaka. Kasita nze kansanyula bikakola. Kakusanyula? Ako tekakusanyula bakakuweebuula buweebuuzi. Ate kampebuula mu ki? Nzanya kufuna awaadi. Sinoonya awaadi nze. Nti asinga okwegatta ennyo yagenda ofuna awaadi. Abika olubuto yali akulimba. Nange nabitegedde naye era driver yaŋŋamba mwana wange driver yaŋŋamba. Naŋŋamba oyo akulimbalimba. Naye nobbi mugamba neneŋŋawo eseeta mpalana. Kwegana naye tokikkiriza okusinziira naye kati Lwasa abaana b'olina lwaki tole abaana bakumala bangi nnyo. Nja kuddawo mbabale namu. Tobamanyi nabbamanyi? Naye era baliwo 16 abo. Mu bakazi bameka? Bakazi ndowooza 5. Bakazi 5? Mukyala wa wano yalina abaana bameka? 3. Omulinnya Edith? Edith yazaalibwa omu. Ate Angel? Angel beba 3. Beba 3? N'omulenzi? Ate owe Masaka? Ali mu 2. Ali mu 2? Okay. Kati bano abajja ne bakugamba abaana bo tolaba nti balabika bakulimba kuba munnaye akantu kukalabika tekakyasobola kukola bingi. Katono oba tekazaala? Byonna. Oli musiru? Oli musiru? Ombuuza? Mbuuza buuza. Ate kalabika oli byonna tekazaala ate katono. Ekyokuzaala sinakiwulira bulungi. Kuba buli mukazi avaayo kakomplainingako mbu kalina we kakuyambira mbu otandise kuwemula. Ne bannange otandise kuwemula. Mukazi we yabyogedde mu nsonga z'ekawolongo gy'oli 0. Naye kalina we kakuyambira wano mu kukola ki? Mbuulira munnanga nti gwomumanyi. Ate nze mukazi wo nze mukusinza. Neebaze kumuwasaamuko. Egyo emyezi 5 egimuwasizza goloza sikozi nyina ennyo.
malaya we Dubai n'omuwasa emyezi 5 otukoze kinene. Malaya we Dubai gwe tagambangako. Nali mmanye Dubai ali ku business. Ekitegeeza obadde nga ku malaya ebbanga lyonna. Ne baŋŋamba nti ate malaya. Kati ebyo byonna bimanya lwaki tobuuka n'omukazi n'omuleka. Kati ndi naye. Ebyabawudde birala naye birabya waliwo ekyabireese. Kiki ekyo kyotayogera Lwasa? Ndeka. Malaya we Dubai n'obeera naye emyaka gyonna emyezi gyonna. Malaya we Dubai bankubidde ekiro yali ayenda nabo. Ne Lwasa. Lwaki weewa credit? Weetasaanidde. Taata. Interview gye nkuwadde mala. Banze mbadde nteesa. Nteesa buteesa. Ekisooka ddala tokyalina ssente Lwasa. Kuba abakazi baali bakwagalako ssente. Yes. Si kyo? Ssente ne ziggwawo. So kati nze mbadde nteesa. Bwe kiba kisoboka odde e Masaka. Bino mbirekewo byonna ngende. Edith taliiwo wano. Edith analabirira awaka. Osigale mugone mu kyalo, obeere mu kyalo, obeere ku bakazi beeyo mu kyalo abatayagala ssente. Oli mulamu? Wabi. Oli mulamu omutwe gwo? Bulungi nnyo. Ate ekyo kyenkoze nti nyamba ggwe. Otabika bajja kutwala ggwe. Okakasa? Olina ekikubulako. Lwasa, nze okugamba ogendeko mu kyalo obeere mu kyalo. Obeere ne mukyala weewe Masaka. Kozi yo oyinza okuba tugenda kuspendinga nnyo kuba ssente z'abakazi nedda. Bakazi ssente baakukwata, balina bye bakukwata akasente ne kagenda tekalidda. Olina essuubiro dda bafuna ssente Lwasa? Nja kuba nazo. Wenna naawe omutima okimanyi wennyamira. Kuba omukazi yagambye n'okugamba bwe mwali eyo mwali mwina gye mwalaze eyo simanyi ne mutomera omuntu. Twatomera abantu banna. Eddiga n'akuweereza ssente nga bagenda kusiba. Bagamba ate bagenda kusiba togenda sulayo mu kkomera ne bakuweereza ssente. Watomera abantu aba? Bana. Kati ogwo omusango oguvunuka otya? Nawaayo ssente ne mbasasula ne mbajjanjaba ne nkola tebaafa. Tekuli yafa. Era wali ne Nashigulombo mwali muveeyo. Bulungi ng'ali wano. Mwali muvaawa? Ku basawo. Nze ndeka n'okundeka. Mwali muva ku basawo ne mutomera? Nga yavuga gwe ovuga? Nze nali nvuga. Ate nga nze okukola accident kizibu ku olwo oluguudo lw'e Masaka. Luwangaddeko emyaka mingi nnyo. Nasimbulanga ekiro nga bamaze okukuba kiraabu. Nasimbula ku saa 10. Nga nvugirayo ssaawa emu yokka. Mu cross country. Ssaawa egi. Kati abantu ne mbajjanjaba ne bawona. Tubajjanjaba ne bawona ne ntandika okukanika emmotoka. Ate taata we n'agitwala. Taata wa Nashigulu? Yali yiyo yiye? Yali yiye. Ate yalina ogitwala kuba yali ya muwala we. Nga tewedde. Kuba naye mbu tokyalina mmotoka gy'ovuga. Ate eri awo. Mbu si zizo. Si zange naye nze ntambuza. Kati gwe gw'omanyi oba yange oba si yange
naye gyentambuza ojala okgenda eggulu saza busaza nga teeka mafuta nga ŋŋenda. Kati ebigambo ki byosobola ogamba Nansigula essaawa zino? Sina kye mugamba. Twalabe wataddeyo pate eyo yaki gy'otaddeyo ssebo kutyayi? Awoneka golowooza Nansigulu? Awoneka? Ogenda ku celebratinga kuwabanga okwawukana kwe? Bulungi nnyo. Celebration. Kati lwaki togikoledde eno mu kyalo ewammwe? Owate? Ne kuba waliwo obubaala wali eri obubaala buli kuba buli obubaala woolaga bw'olaba ntuukana n'embeera y'okukyalo bw'olaba anti tokyalina ssente emibaala gy'ogendamu lwasa gyakusipendinga. atajja kupata n'agula zino ensanyuka wali nga ndaba. Kati besikalo ki kyogenda okukolera abantu? Wandyagadde bakolere ki? Wandyagadde mbakolere ki? Ogenda kujaganya ku nsonga ki? Nansigula nayawukanye naye kati mbukanjaganye nga ku Angel tewajaganya. Saamuwona Angel saamuwona yadduka buddusi oyo nga simuwonye. Nano nawonye muwone. Omukazi akutaddemu ssente z'empitirivu. Meka yatya nga azititaddemu ati. Anti yabadde akusinga ssente kuba gobadde tokyalina yadde ekikumi. Lwasa tokyalina ssente nno kkiriza gaana. Kale nzikiriza ssebo. Kale tewaziise jjajja wa mukwano gwo nsonga ki? Era kasuku nabadde nagyendaga wa lwasa toyinza kumanya puroguramu zange n'ebyadde bintawanya bambi nja mwetondera mukubagize. Kati bukyanga jjajja waafe wali omukubidde ekkasimu? Nabukubira bali bulumbe. Owulidde? Amukubira bali mulumbe ssebo. So kati n'omuwayo amabugo oba tewamuwa oba yalina okuwa? Njamuwa amabugo. Naye kyewakoze si kirungi oba tewaziise jjajja wa kasuku? Si kirungi nga n'amabugo tonnagawaayo essaawa zino oli musajjawo. Amabugo tugapapira. Leka muweeyo nja kuwaayo ku ssaawa envannyuma asime nnyo ezange okusinga mmwe. Obonyeebonye n'edduniya eno. Laba essimu gy'okwata. Kale ogiraga bantu. Omusajja yali akwata essimu ezimalayo ziri zisamusanga. Yafuna ekizibu. Ale naye olabudde mbu wagimuwambako buwambi teyali yiyo. Nedda. Lwasa kale siibula abantu tumalirize. Banne mweraba. Just like that? Kale oyagala mbagambe ki? Nti musiibye mutya nno nti eradde bannaffe. Wamma mweraba.